bava mu kifo kye bayita Kapapi sub county Kigorobya county Hoima district obuzibu obuliwo nsonga ya pipeline erina kuyita mu ttaka lyabwe bajja ne bapima naye kati bazze bonna ne babasenda amagye gayise ne gajja ne gawokyama ennyumba ne gagoba abantu kati bano babanoonya bali kudduka bakyala baabwe basula ku nsiko ensolo zaabwe ze baali balina abamu bayunga bo bala abasajja balunzi baali balina ente zonna zipoteya embuzi poteya kaakati ate nga ababagoba balina njagala babyogereko bennyini nze mbawa just brief babagoba ku square miles 5 ez'ettaka naye ng'ate ekyapa kye bazze nakyo kye bakozesa okubagoba kya eka 2 n'ekitundu naye babagoba ku square miles 5 nsonga ya pipeline nsonga ya mafuta kubanga ekifo kye balimu byebintu ebyo ebiriyo kati njagala tukole citizen journalism bano abasajja tubayambe otherwise bano bemulaba abakyala baabwe basula ku nsiko abamu ebifaananyi nabibawadde ente zaabwe balina ente abamu 100 zonna poteya naye olw'ensonga nti abantu baffe abatufuga tebasobola kukwata ssente ne bawa omuntu ettaka ne bawa omuntu ssente nti lwakuba pipeline egenda kuyita ku ttaka lye kakati njagala boogere bamanyi Oluganda bayinza okuba nga tebalutereeza bulungi naye njagala babanyumize story zaabwe zonna emabega waabwe waliwo ekikundi kinene ekisingako naye bano bwe tusobodde okufuna wano mu Kampala bajje batunyonyo kati ensonga zeezo mutandikirawo. Okay. Kati ishu y'ettaka lino asooka weyanjule tandika n'amannya go ekyalo amanya Mugume Deos mbeera ku kyalo kye bayita Runga kiri mu Kapapi sub county Hoima district era nze wenzaalibwa Runga awo ekyokubiri ne maama wange awo we namuziika ku ttaka eryo. Recently mu covid teri muntu yali atambula twali tuli awo nga tulabye abantu bazze ne bazimbazimba obuyumba awo amagye ge galiwo ne batugambira tukole ki tuve ku ttaka eryo nga tulaba tekisoboka naye ne twerwanako era waaliwo ne force nga amagye gatusengula ne twerwanako ne tusigalawo kati Ndawula abantu bali basatu Ndawula Astoni ne gwe bayita Kiiza ya mugezi waabwe ne batulwanyisa ne bibalema baraba biganye kubanga mazima RDC former RDC yaliwo Kateera ne DPC abaliwo batuuza olukiiko district security committee ne basalawo nti ensonga zigere mu kooti abantu tubeere ku mataka fena era nti bajja kutuwa security mpaka nga kooti esaza omusango. Balaba tebikoze makulu bafunayo ab'amaanyi ennyo juzi ne basoboka basetinga RDC n'akyusibwa immediately ne DPC ne bamukyusizaawo enkeera batandika kukwata banaffe era abasajja abakulu bananyini maka 12 bali mu komera kati abalala tuli mu hiding twekwese kubanga tekiniki gye bakola batuteekako emisango ejja kidnap criminal trespass tumenya amayumba for sure ne RDC natuwa ku point egamba nti twayagala omukuba nga bulijjo tunyumya. Amanya Tashwabya Steven Barunga wenzaalibwa Kapapi sub county Hoima district. Nsooka kwebaza Katonda olw'okuba tukyaliwo ne neebaza ne gavumenti ku ebyo byesobodde okutukolera. Nensaba
government etuyambe nga bwe kisoboka kubanga tuli mu mbeera mbi. Nensaba Mr. Ndawula ne gurupu ye Aston bakendeeze ku bukambwe yadde balina amaanyi agasingayo. Buli lwe twogera bagamba mpozi tuwabe wa Katonda, naye mbasaba amaanyi ge balina bakendeeze ku bukambwe. Ebintu byaffe bifudde, amayumba baagokya, batusibyesibye, abantu bali mu makomera, tudduse tetuliiyo, ebintu babikolanga bwe baagala, embuzi baziridde, abakazi babalwepinze, tebalina kye batakoze. Naye nsaba gavumenti etuyambe ku bantu abo abatugoba ku ttaka lyaffe nga balina akaapa kayiika 2.5. Batuwe emirembe bafune ettaka lyabwe eyiika 2.5, batuwe emirembe naffe twebakeko. Ekirala kyensaba gavumenti, twewuunya nnyo abantu abakola ekintu ekyo nakati tubeera nabo mu meeting security committee bwebeze nabo babeerawo naye tebabagamba ko tebakwatibwangako okumenya amayumba ne bagokya ne batika ebintu ne babitwala ne bakuba abantu. Juzi basanze abakadde babiri nga basaba mu kyaki, abakadde gye bali nakati ne babakuba nakati bali mu ddwaliro. N'ekyaki bagenda kugimenya n'ekyaki bagenda kugimenya. Abantu basabye yategede ife tuli bakopi nti mutaka mwita mu pipeline najja nasengura ekyalo abantu ne basula ku nsiko. Ekintu ekyo kitukola bubi nnyo. Era nze kimanyitigana bino ebintu tebinatuuka ku president. Era bwe binamutuukako mmanyi nti ajja kutuyamba kubanga ffe gye tuvudde tumanyiiwo. Simanyi omuntu bayinza okuddira we tuvudde ng'ebintu tumaze okutereera tulunda. Ezo ente ze muwulira tulina amalwani mu banka naffe. Twewola gavumenti yetu twewola ne tugula ente ne zigejja ne tutunda ne tugula. Saawa zino ente bazibbye, endala z'abantu alazaddukira mu game park, teri akkirizibwa kuyingira game park. So bwebwo obulamu bwe tulimu. Bwebwo obulamu bwe tulimu just kubanga Ndawula kubanga Aston. Naye neewuunya gavumenti Aston ne Ndawula Bunyoro region bagifuula ng'eyabwe. Juzi batemeeteza pasita Kajenyi Kikube district. Nti ne bazitema Roni Njereeri. Juzi bagudde mu mayumba gaffe ne bagatema. Abaana bali waka ne bagwokya. For sure, chairman natugane ku point. Olwokubanga twadduse n'ata ne bookya ennyama mu biraalo byaffe ne bookya ne batandika okulya ennyama nti abalaalo bagenze. Nti omuluulu ambwa abaluulu mbu abalaalo we banaagenda abaluulu b'okwokulo kibajja kubeera bwezi. Nga gavumenti weeri. So naye nga kino ekintu we kiri tulina challenge y'obukulembeze bwe Hoima. Tulina challenge ya deputy RDC. Simanyi lwaki buli lunaku bakyusa ba RDC. Simanyi lwaki yeti bamukyusa. Buli muntu akaba deputy RDC Lwakashari. Nobeeraawo amazima juzi bamenya amayumba gaffe tugamba abakazi mugende ku poliisi. Kiiza gw'oraba. Yagaa nti kawambe bano abakazi aba security babamukwatira. Tajja kwebakako mpaka nga beesengudde nga batolose. Nti gye twabasibidde tebajja kuvaayo. Nti gavumenti agirina mu ngalo ze. For sure. No abantu ne bagenda ku poliisi. Omupoliisi akuba nti nabo balina okutya. Era poliisi Hoima yonna. Okujjako DPC, RPC yeringirida. Abapoliisi abali wansi abo ba CID baani baasoberwa. Omuntu najja ng'olaba nti bamukubye omwana omulala oyo bamukuba oyinayina wano omukono gwami n'agaa nti nzize kugula omusango nti ti for sure bino ebintu bwe tunaayingizaamu omusango omulimu gukomye wano. Nti lwaki nti munaayi nti omulimu gujja kukoma wano nti ebiriwo temubiraba.
DPC yali asazeewo akuuma abantu kooti etambuza emirimu dakiika ezo nga bamukubye transfer OCCID wewaffe dakiika meka nga bamukyusiza naye twebaza Katonda era OCCID waffe bali bamukyusa naye juzi bamuziza okumu bamuziza naye byebizibu byetu so challenge eri amu bakulembeze baffe mazima ne batuuka ne ku point ekwata kansala waffe ntoro kubanga azo okulaba abantu mu kooti ne bamukwata ne bamugalira chairman NC5 najja alabe lwaki kansala bamukutti ne bamugoba nga abagoba nga atayina makulu so bwebwo obulamu bwe tulimu naye ebuzibu nga bukati boraba RDC akulira district noraba RPC atwara region eyo na Albert yini yona noraba DPC abantu abo tuyina n'abamu abagundi abamawulire abali mu Hoima bamara okukwata amawulire tebituuka ku zi TV baba wa sente emirundi esatu abaana bamwe tubasindikata muje muntu yambe mu wano mugire ne baje ne bagakwata bikoma Hoima yafuuse government indara erimu ya Muzeyi Museveni government indara so information bagiziyiza ne komao naye newunya basobola okukyusa baradisa abakola ne lwakashari lwokubanga yajja na yadiringe nava ku mulimu gwe mazima nadda mu kudiringa amataka agobaganye ebyaro gambirawo lwatu nti tebagala pipeline ninga wenasembo gendayo manyiye waffe wenasembo gendayo nasanga waliyo movement namba nga bagita end ecop now nga tebinana kujja mawulire olw'ensonga zino nga buli pipeline wonna weeyita osangawo okutulugunyizibwa okw'amaanyi abantu babagobaganya ku mataka abantu abadde emyaka 3 anajukire bana abantu bajja basengawo myaka gy'amabega because yali community land olira bano banyankole ne bajjanga community land eri awo community ne bawa ttaka kati ne balibeeramu bazaalidde okwo abaana baabwe balina abazzukulu okwo kati ttaka lyabwe kakati bangi abajja ne basenga okwo waliwo abava mu West Nile biki n'abanyoro bonna kakati tebajja kyogera naye owebuzibu obuliwo nti buli awayita pipeline okusinga okukwata ssente ezo n'oziwa abantu nga bano bajja buzi ne babagoba naye kati ate bo kyajja kugamba bakimanyi omuntu ali emabega waakyo kubanga omuntu akyusa RDC abadde alwanira abantu oyo si muntu wa bulijjo amaanyi agakyusa RDC ne DPC gavaawa kakati because DPC eyasooka ne RDC eyasooka bagamba temujja kugoba abantu ku ttaka mu 2020 mu lockdown ne bagaana ne bagate mugenda kugoba abantu ku ttaka bana abantu bamazeeko ebbanga ne babakyusa Deputy RDC eyali awagira bali ababbi b'ettaka ye akyaliwo nabulika naguno gujwa wali kakati n'olowooza amaanyi gavaawa olowooza kiva waggulu kati bino bagasa tusaba government etuyambe tewali government bituuka ku ssente nabagamba wano mugende mulabe n'abantu bano abe batteerwengo Masaka Greater Masaka wonna pipeline weyitaawo omanya abantu bamanyi kukola kunoonyereza tunula pipeline gyeva okuva ebunyoro wonna weyita bweti ombuli oba tewali nkayana za ttaka n'abantu kubagoba ku ttaka nakubatta paka eri kati abantu basituka ne bagamba nti pipeline eyimirizibwe nga bagaa temuli bapatrioti temwagaliza ggwanga lyammwe naye tetulina buzibu na ggwanga lyaffe kufuna ssente z'amafuta naye kati wuli abantu nga bano oyina enteezo oyina ettaka lyo oyina bakyala baabwe bali mu nsiko bano bagendako n'okusula mu church ne bayigira church ne bagenda okusula church ne babagoba tetubagala waduka omanyi omuntu okubanga ayagala ove ku nsi lwakuba ayagala ettaka lyo kwanga n'okulabako obulabi alaba nti kugamba vaawo obufafa tayina kugambanga bagala just ttaka kati wano wetutuuse abaana baffe tebasoma batuweereza vidiyo ezimunazira zona ng'abakyala bagaba naye omukyala wali omukyala alina abaana 9 manyi bazaala nnyo bano naye ng'ali awo mu nsiko
n'abaana 9 inoga ne baddayo nenga tebaali baavu balina ente zaabwe balina amataka gaabwe niye lwa pipeline nsonga pipeline kati wano bwe tufunye obuzibu bamanyi omuntu ali kiri emabega tebajja mumwogera naye bamumanyi ate mubabuuza tetwagala bateeka muzibu olwakuba n'okubaleeta wano bazze batya bonna batya olweyankubidde nanga bannaye sawa yonna batukwata kuga bali mu kutya kuyitirivu n'okubamatiza okujja wano so kati twagalamu abamawulire tubeeko kubanga kino kisobola okutuuka ku buli omu kino si kyabano bokka kisobola okutuuka ku buli omu kati we bazze ne bantuukirira ne nga mumanyi bw'oba olwanyisa omuntu akusinga amaanyi arena gy'olina eri emu yokka mawulire kubanga abantu bwe mulwanyisa banene ne bwe tugenda mu mawulire ffenna tubeera beebamu kansubire mujja kikola kati at least kabifulume omuntu ali eri amanyi tebajja bimalire because baagala basale bajje Kampala kati ate bano bokka bali e Kampala bali baba ono takuga n'abagenda waliwo yagendayo nga agenze kulaba mulamu we bava Kyankwanzi n'agenda mukomera ati basibye omuntu n'agenda mukomera azze kulambula muntu we naye bamusiba busibi tebaagala muntu ye n'akwata ku ttaka nga baagala bodda musaanewo bakibadde kisoboka bonna basaanewo kati byebyo ebiri ewaffe Hoima kati nze mbayise mbabuulire